kakati eno yentambuza y'obulamu bwo mu bintu ebyenjawulo wano mu programu Sumulula. Teri kulya ddaako. Wana generation eno mulabye ennaku mu abaana mu aba 2010. Fera 2005 bino ebintu twabiwulirako. Yo, the night before Eid, it would be mad. Saba bikyali, Adam bikyali. Bikyali ezo nga ne tuyimba enkya Eid. Twakubanga obuntu kale of course gabanga matali kati nga tosala because we were young tusagenda ku muzikiti amukuba obutaasa mu celebrating as if mwabanga musiibye naye nga abasiraamu tubayizaayiza tebibadde byangu kuva gye muvudde but it wasn't a punishment so tobeerawo n'ogamba mpise mu muliro mpise mu kubona a punishments but tubadde ne tuwishinga amazaalibwa lekera tuteeka mu bintu byo akana kobuwala wano mazaalibwa gaako ogambye from BBS family waliwo n'agimpadde mbuuziza aba BBS tewali amumanyi nange simumanyi go waweereza birthday no n'agimpadde ate nga bano mu recordingira ka video ne mugamba alaba TV editing of video video edit bano emirimu nga giba mingi no olaba TV oba oweereza amazaalibwa ate otumena okukuweereza clip muno agala tuzaalamize namu kale kakati onako olw'enkya Eid teri kulya ddaaku enkya ddaaku tujja tugenda kusiiba kati gwani agenda okuwa omuceere gwe nga buli kimu kikwewunsa buwunsa tolina kyomanyi maama singa gwankuzizza wamma kati tuli mu preparations za Eid muddu ziri waggulu zesigambwa kati tonnyombesa nze gola nasiiba nange mbadde ensula so ebintu ebimu by now byolina okumanyako clips zitambula ku TikTok haje yagaye bannange byalinga byakusaaga naye Habaya efuusa Habaya fote tukyaterera ku mulimu ale bambi naye omukazi omusaasira alaba banne bamuwadde kati kisinziira wa gye yakulira na mbeera ze waliwo akyogerako nga atagenderedde ngenda kumpi nayo kwa Habaya waliwo abanjanga bakesisi bana Habaya enajja obatejje mutuwe kwa Habaya kati obuzibu haji kubanga omukyala we Namasuba yamuwadde Habaya wekawempe nga tannafuna alajjo twagira status zino of course mujja omukwano agiteeka ate ng'obadde ozimanya ayina 3 n'ogamba ey'okuna yagijjeewa abakazi afumbira Namasuba naye amanyi kiri mu closet ya mujja wekawempe simanyi President Museveni kyaliko obutaba abasajja balina bakazi bangi midaali I know with that pressure aye gwe omusajja olowooza eno okimaze kumbe bali eri ku status ku TikTok befollowinga bali mu fake account kati ate abayina nno nga beemanyi kale ko waliwo abayina nga tebeemanyi ofuba kakasawe waka nti nga bw'otayinaayo munne oli owa namba 2 agamba muŋŋambe nti gyali I know mbuulira mugambe nti nange gye ndi nange ompa olunaku Habaya efuusa Habaya bayinaawo bannange oba omanyi olugoye lwolina okubeera ng'oyambala Idi yankya ate ezimu bane tugendagenda nga zonna ziyise nabugabo bahaji then mulimu enene twagala ozikwatakwatamu nawulidde omwana ng'aweereza voice notes ti Habaya nga zirudde tuba twagala tuzikwate zitufeetinge tugenda okugenda eri gye batuyisa okulya nga ddala ajati kyekyo n'amazima ga Katonda waliwo yaŋŋambye hafi amazima ga Katonda kamala okusiiba ngenda giwa essimu kale ate ffe abamu tubadde mu kisiibo wano nga tuli mu kupookinga tulina kati ebisiibo bye twagala okutta kamala osiibulukuka mugenda kutta nno birala mukko mujali ebiyenje kakati olugoye ng'ovudde ku Habaya ekkanzu mulimu n'ebintu ebiri very embarrassing ku makya ku maliri jjukira ffe tukeera nnyo wayinza okutabaawo time tebiringa kale I've seen on like big days like Christmas era n'abantu bakeera nnyo naye ebya Eid byo birala mukko naye omuntu munange n'oyingirawo nga togolodde ku lunaku olukulu ate ekkanzu yeefunya ate mulimu ekkanzu engumu ennyo ziringa amatundubaali nazisanga luli mu tawuni nga baziyawo ku mulyango gw'owino gigula lumu n'omala oba ogimaze bagita seeka akula era seeka omuyitako ebeekaba bweti kati wagikulubuza yeetaaga n'ogyoza bulungi jjukira zijja nnyingi tezijjira mu paaka
teriiko nti no ejjolede ewunyamuko omuvumba n'olugo olupana telunyuma kwoleza olwetaaga n'olwambala nga lupya ensi n'emanya kati nga gye guli ogw'omuvumba bamikisingamu ez'abaana ez'abaafa ez'abakadde ezaki ogwo omuze gukyandimu sooza lugoye lupya oleko yambala za bokisi amazzi tegakusooka mu lugoye lwo kakati mbadde nenkwanekaike batugamba nga akasuku ak'okusomero nenzooza n'omunnyo zireme kuvaamu kkala kakati oba olina okuba nga wabikoze dda eteekwa okuba nga wagyozezaamu dda ogigolole bulungi oba paasi eno gye twakozesanga ku ssomero ey'oku stoovu gikozese eyo ekwate akakindo kakwate naye oba tojja tulabikira bulungi bambi nga yefunyiza onaku lulinga oluguddeko obugwi luno lwe balangirira n'ekyokubiri bane mwegeze mu kanzu eyo olumu ejja nga mini dress eyinza okujja nga nyimpi oba seeka nekukola ebbina kiyinza obutanyumaamu okulaba nga obigula obange ekutte wano gwe guno omukono tusaba kuba twetaaga nga weeyagala otuule kubajjukira nafunye marking guide y'entuula ng'otuli omuceere bagiŋŋambye so weetaaga ekkanzu weetaaye ogenda mala okulya seka tukulaye ng'opinduse tugambe yaze talina obutabadde aba akyera tugenda okulya kaka kumbe wano mu nkwakwa watadde so twegezeemu tuwoze tulina olwaleero lonna tugolole lunaku lwala kulabika bulungi mu kkubo kulabika bulungi ku muzikiti then olabike bulungi seeka oyite ku mwana w'abandi kati sawa yakulinga era ku pooki nga kanula maaso abaana abasiramu bagenda saala seeka togenda nyuma kumbuuzaako nga tewagolodde ensonga ngaeyo then saa zino oba olina okumanya ngenda saalirawa obudde bubakwata notuuka nga esswala ewedde waliwo emizikiti egyanguyamuko waliwo egirwalwawoko so manya saawa zino bw'oba obeera side kati nga wane Mengo ate ekikutwala ogenda osaalire ewala kikuzeeyo ku musiraamu eyagwa mu nnyanja ya Kabaka n'omusaalo tekigenda kunzizaayo anti yakayasaalira wala kwe kwali ogire eno kanzu weerabika obulungi buli omukazi jjafuna ejja mu nsawo yo n'ekikulu olabise bulungi olabise bulungi nnyo olunaku lwakulabikako bulungi olina okuba nga omanyi wogenda osaalira wova okusaala bannaye ku idi teri kusiiba eddiini ga ku idi tetusiiba tuba tusiibulukuka sokeera ku makya oba onywawo girasi y'amazzi nywa oba kikyayi kyo akikufumbire so leero kiro mmo kakizo osobola osibuluka ne ku ssaawa nga mukaaga ogw'ekiro tujja sibulukuka kwemu nga bwe tutera toyongeramu kobyama tebiriimu katijjo kino kikola Allah mpozi lwakuba leero ekikolebwa ekiro oyinza okufuna moment ne Katondawo abamanyi osoma Quran ne musoma wosaba ab'Emekka baakomyewo kiri kitya Adamu batandise balandise okukomawo kaya tulina n'emmere y'abahaji abapya bingi nnyo get a moment pozi owawumma atakomawo na kitiibwa kyonna aba asabye busabi abagenda Emekka bebakomawo gendako kuwumulwa kale ate njagala okaya neŋŋambe nti wamma and olunaku olwaleero lwetumaliriza zakat olina omulwadde gwoyagala ogenda olaba genda omulabe oyina abantu oyagala okutwalirako ebyo abantu bye banaalya ku idi today is the date sinkya bambi nga ne hope ebaweddemu tukikole leero oyina bweyagala oweerezaayo emmere akasente engoye leero sozati olugoye lwobaweereza balwoze nga bukyali enkya bagende basaale balukozesa ate oluweereza ku idi kiyinza obuta kijja kukola naye si nnyo makulu so tubikola olunaku olwaleero tumaleyo zakati olina okuba kati ng'omanyi wogenda oliira osigala mukazi goko gwe omuvubuka eyagaana owasa oba ogenda wa maama tokigira nnyo nga ekiri awo nti kati munange osiibye ebisibo kati tuli mu bya 10 oli mu kisibo kya 10 towasa ogenda kukola otya oba olindiridde neighbor mbakuweerezeeyo batuna ne baneighbor abawasizza obukovu bwe baliko kati oba olina okuba nga waplaninze ogenda spendingira wa famire yo mugenda genda bazi nawe Masaka baddeyo ku yidi people do spend many time ne family zaabwe abantu bakulanga olina munino celebrating as a family kati basimbula leero akawungeezi abamu nti bateekawo awo haji ateekawo ne meeting eba haji bakambwemuko olumu ayanjule abadde aliyo
ajja abamukalu n'abayita n'agamba mbagala waka dada ezo gaba mwina mbagala waka kati nga mina okweteekateeka genda okulaba nga mulooza abanjulira muganda wammwe abafuniyayo maama funyeyo anandabirira. Then also banaye si Boxing Day yokka abantu eba gifting. No, they gift on Christmas and open the gifts on Boxing Day. Ane mwene mu Busiraamu mwewayo ko kubirabo Allah atujje wala muno n'omuwaayo babbaasanga eyo oba kirabo nti kiri physical bwe kityo awo nga mumaze okulya n'ebyokulya tugenda lyaki yani asigale wako okufumba nga ffe tugenze Kofi yangambye bana service nti tukere either tutekeke emmere tugende tusaye tukomewo nga tufumba bufumbi nva betuyise naddala abatali basiraamu enjala balumanyo bamanena ku bbiri nga tebalidde waki tusayira waka musala we musiika prayers olumu naddala ngezi ez'olunaku olukulu zinyuma mu gathering kwabayo n'okubuulira naye nakwakuidi tetulwayo nnyo bannanga abalokole bennamu obuzibu ennina oba abantu tewakoko nokala kulekanga akamere kaffe mukaleseeko ne kagwamu embwa bana bayinza okunyiga ng'eri mu bifiirwa liyeebase tulondolekawo omuntu omukuumi atali musiraamu kuba ffenna tuli basiraamu maybe asigalewo atali musiraamu akuma akanaasaala akawungeezi naye nga these are some of the things byesobola okukolako olunaku olwaleero nga tetunnabatuuka lunaku lwankya naye tugende tusaale tugende nga bukyali tuwulirize ku kubuulirirwa n'ebintu ebirala bwe bityo but also tetukoma ebirungi bye tukoze mu Ramadan okugaba empisa ennungi tubyongereyo tobeera nti omuntu wamutereka kyewankola gwe nkulinze yidi eggwe kamalo siiba nkwesasuze eyo nsonga nkulu nnyo era on that note enkya abasiraamu omanye ensonga lwaki mwe mutambulirako obugagga bw'ofumba olusaniya lw'omuceere weerezaako ewa Moses ewa Peter gye tuli eyo tujja bbere nga tugaddewo nga tuli mu ddinisa nga muwulirako naye abasiraamu mufumba bannange beetawula n'ogamba bino bya asika bya mwaka kakati bannaffe abatali bayisiraamu nga banno bakuyisa abasiraamu bambi ate ojja kuswala kuba ffe twaguze dda habaya zaffe tulina ey'okusaala n'ey'okuliiramu emmere kati ng'ojjidde osobola ninga bwe nagambye abaami saimu nga bweyambadde bwotyo tewali buzibu abaami ekkanzu eri official dress code y'abasiraamu but n'oweyambala bwotyo abasajja era osanga omusajja nga yepatisa akagoye muma mulowooza aliko ekikyamu ku mutwe dress code yamwe eri meant kubeera decent kati naye abaana abawala kulokubanga omanyi gwe Rita banno bakuyise be bamanyi n'okubamu akapati oyambadde kokka n'obeeranga olinganga ekyokusanyusa abali ayina buli omu akutunuulira bw'ati baba balowooza oba obuze ate nga bakyali bo balina okukugumiikiriza naye ndowooza kale bw'oba kale tosobodde kufuna kanzu yambalira ne kanzu zammwe ezo ez'ennyimbe twagala zino ez'eddiini bateekako ez'ennyimbe muzeeyi baawula naye kasi omugamba suulako ekkanzu ng'agisikayo aleeta n'eriko engabo kati eno y'entambuza y'obulamu bwo mu bintu eby'enjawulo wano mu pulogulaamu Sumulula.